Usina muwala wa Ajati obeera mukono lekeraawo okwambala ebitiiti mu kiwato. Nsanze mikwano gyo esatu mu taxi babadde bakugeya. Kuliko gwe bayita Fatuma, omulala bamuyita Kalo, omulala sitegedde linnya lye naye ng'abadde yeebikkiridde. Abadde azze ku kimajjampaye ku dduuka ewammwe. Omuwanvu waako abadde asibye enviiri braids empanvu agambye wamutamadda babadde n'ono gwe bayita oba Kalo. Agambye wamutamadda babadde bakuyinako obukyayi bw'amaanyi oba abakola ki oba ababbira musajja bw'olowooza obutiiti bukunyumira nnyo naye tomanyi nti obanga atadde ku kidomolera oyo abadde akutte paafu oba Kalo ono agambye obanga atadde ku kidomolera oli agambye obanga ateese obutiiti ku kibaketi. Ono aliko mukwano gwo agambye n'abasajja ba booda ababeera awo kumpi baakulaba alabadde babeera bakugeera yabawulirako omulundi gumu nga bakugeya n'akugambako naye mbugwe muwala wa Ajati togambwako. Bw'ondaba nga mpitawo awo ku kkubo tommambiranga nze just kugambako bugambi kuba mpulidde bakugeya. Usina togambibwako. Naba ebitiiti wateeka bingi mu kiwato kyokka bifaanana bubi mbu bikadde mu kisibo wali bikkako ku abaaya naye mbwe ekisiibo olwaggwa n'oddayo wenna ofaanananga malaaya. Yenna amanyi Usina obanga wali omulabayako oba ng'omanyiwe mukono ku dduuka awo eri ebizigo bw'olaba vidiyo eno gimufowaadingire. Usina bino si bigambo byange, bigambo bya mikwano gy'esatu gye nsanze mu taxi ntutte n'obudde bwange ne siviiramu we mbadde nina okuviiramu ne neeyongerayo mpaka sayidi zeeriyiri Kabembe ne ŋŋenda ne nviiramu abawala bwe baviiriddemu ne mpulira conversation yaabwe yonna ntutte obuvunaanyizibwa nkugambyeko bw'ondaba nga tommambira.